Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumi na kusenga Faith 256. Nina ekibuuzo ekibadde kimbuuzibwa nti senga bwe mba nakozesako ku masturbation nga neemazisaako kaakati simanyi omukira gwange gujja kuggwerera simanya baagambye bwe bansalako akaliba nga siri mutayirire akaliba kagenda simanya kuggwerera simanya abamu babagamba nti obuli babutwala mu luminati. There is something I want to clarify. Abantu abagamba nti omuntu bw'ogenda ne bakusalako akaliba oba ne bakusaka musaizinga because I know waliwo abaagala okikola but you fear ezo myths oli nga bw'anayogera miyase oli nayogera by'ayagala okwogera because let's be sincere. Kaakati oŋŋamba otya nti nno okusaka musaizinga oba okusala nti bagenda twala akalibako mbu weesange ng'oli mu luminati mbu okusala kigenda kendeeza sayizi y'omukira. Ebyo bintu just ebibeera mu mitwe gy'abantu ababitandikawo ne bakuzannyira ku bwongo. Kale bwe guba bwe gutyo bwe guli ekintu ekyo kyatandikira mu Bajushi. Bw'ogenda mu Bayibuli Abaju be bakitandika, bw'ogenda mu Quran Abasiraamu bo bakikola. Olaba abedda byatandikira ku nnabbi waffe. Then bw'ogenda mu culture yaffe mu Uganda, culture yali emanyikiddwa mu kukola ekintu ekyo bagiso up to now bakikola. Okitegeera even before okufuna eno sensitization y'okubeera nti kati kiri global kati buli omu akikola. Okitegeera bw'ovaawo ne tulaba Abaju tubalabye ne tulaba Abasebbeyi bo baasaka musayizinga nga bawala ne babakwatamu ne babajjamu obujanjaalo. Okitegeera in fact tujja kuboogerako. So I don't think nti omuntu okusala oba okusaka musayizinga oba bakiyita batya mu Luganda okusalako akaliba kale okutayirira nti kiina connection yonna n'okubeera nti oba oyingidde Illuminati oba oyina simanya mbu omukisa guba gututte. Ebyo bya kiralu. If this is holding you back nedda mukwano proceed genda bakusale bw'oba okyagala si kya buwaze. Then ekibuuzo ekirala nti senga waliwo yaŋŋambye simanya we bansala omukira gugenda kendeera. Tegukendeera kubanga tebagenda kuggyako kiriba kyonna bajjako just kaliba akali ku top wano ku kitu ekyo wokawoka we basala. Just kuggyako kiriba ekyo. Tebalina gye bagenda kukwatira sayizi esigala nga bweri. Ekisooka tuba tupima obunene bw'omukira oba sayizi y'omukira obunene si obuwanvu wabula obunene. Bwe tuba tupima obunene tetupima eno waggulu ku mutwe. Opima wakati. Okwata olukoba n'olwetoolooza n'opima wakati. Wakati w'omukira okwata n'osiba olukoba. N'olwetoolooza n'opima ng'omukira gwo guyimye bulungi n'omanya ye bwe mba nnyimye gwenkana bwe guti oba obunene bwange buli bwe buti. Then bw'oba opima obuwanvu kuva ku mutwe paka eno we gutandikira. Kaakati ate era obuwanvu tebukendeera era osigala nga bw'oli. Bw'oba obadde olina inchi 5 zigenda sigala 5 oba obadde olina 6 zigenda sigala 6 oba obadde olina 4 zijja sigala nga ziri 4. So tewali kikendeera ku ggwe. Ebyo bibalaliikirizaako bwereere. Kaakati ne babagamba nti senga bwe mba neemazisa waliwo eyaŋŋambye mbu okwemazisa simanya kukendeeza omukira. Okwemazisa tekukendeeza mukira. Yes, waliwo studies ezimu ezikyogera nti gukendeera but ezisinga oba 80% oba majority bo bagamba tegukendeeza ki okwemazisa tekirina bwe kiconnectingira nakwebeera nga omukira gukendeera musayizi. Waliwo practices ezibeera mu our day to day life ezirinza okubeera nga ziviirako omukira gw'okukendeera. Niyinza okuba eyo video nagikolako nga nsomesa ku bintu ebirinza okuviirako omukira okukendeera mu sayizi ne gushrinkinga. Naye ekyokubeera mbu weemazisa andi nammwe abalina abatya nti muwulira bino oba waguli okoze ku masturbation oba wali wemazisizaako era amaanyi g'ekisajja. Okwemazisa kusobola okumalamu amaanyi g'ekisajja ng'oli addict. Okubeera addict w'ekintu okubeera nti weemazisa buli lunaku okikola. Ate lw'otakikoze owulira nga tekiggwa kwegamba olina okukikola buli lunaku kyekikufuula addict. Naye abamu wamukolako mirundi 3-4 oli awo wena weestressinga weetadde ku pressure oli anxious ogenda okutuuka mu kisenge nga n'amaanyi toyina. Lwaki obwongo bwo olwedde bulimu nti nno siina amaanyi kuba nakozesako ku masturbation. Just your mind playing tricks on you. Oyina amaanyi go teweetaaga na ddagala
ng'otandika noonya ddagala. Bannange eddagala tulina ebintu bino engeri gye tulina okubeera nga tubitegeeramu era nga tubyaseesinga mu kozesa masturbation wansi nawayo tekirina buzibu era tekyaffectinga sayizi ya mukirago, tekyaffectinga performance y'omu buliri, tewali osigala ng'oli nomo. Wabula kyenkakasa nti mu bakyala okwemazisa era okuli extreme oba okutwandigambye okuli oyo nti ali addicted ku kyo, omusino gwo gukendeera. Ekyo kyo nkikakasa. Naye ku mukira nedda. Omusino ekiguleetera okukendeera, omusino gwo gubeera mutini nnyo. Abaami mugumanyi n'abakyala mumanyi bwe gufaanana. Then it's omusino ogwo sorry about that. Omusino ogwo gukendeera kubanga buba busuwa. Ate zino engalo zaffe ziyina enjola. Kati jjukira okuuta kuli buli ssaawa. Of course guba gugenda kola kigukendeera. Oba ogukuba simanyi kati mwayiga ogukuba akataapu. Mugukuba akataapu mbukabaleetera okumala. Ogukuba akataapu of course gubeera ate by the way akataapu ako ngenda kola video yaako. Kubanga saagala kwogera ku bintu bingi omulundi gumu mu video yeemu. Era abakozesa akataapu ayagala okumanya ebikwata ku kataapu ako si kalungi. Eyo just hint. Subscribing oba tonna subscribinga woba oli subscriber making sure akadeeko kwe kali and awo ojja kuba otegeera ofuna video nga nja uploadinze genda okwata ku kataapu kubanga akataapu kalina story waako muwanvu. Then nga tuze ku mulamwa gwaffe oba ku point yaffe gye mbadde ndiscussinga nammwe oba ku video yaffe ku mulamwa gwa video nti omusino gwo gusobola okukendeera naye omukira tegukendeera. Era bw'obanga olinamu shrinkage obanga olaba nti omukira gwo sayizi ekendedde totandika kwesiba ku gundi ku kwemazisa. Tisenga nti neemazisaako kaakati sayizi y'omukira yakendeera anti senga neemazisaako kaakati sikyalina manyi. Amaanyi oyinza okuba togayina ng'obuzibu si bwekyo. Era ne bw'oba ogenze mu ddwaliro bajja bikubuuza weemazisa emirundi emeka nti omwezi nkikola emirundi eno. Ekyo babeera bakiggyeeko already ku list erinza okuba nga yavaako obuzibu bw'oyina. Kiba kivuddeko nga kakati balaba options endala ziriwo. Omwezi nakikolamu emirundi 6, emirundi 8, ziri ennaku 31, wakozesaako ennaku 8. Lwaki olowooza nti no kyekyavaako obuzibu? So byebyo ebyange mukwano kansuubire ekibuuzo ekyo nkizzeemu yenna ali eyo nga kibadde kimubaza nga kimumalako emirembe kansuubire ofunye answer ofunye okuddibwamu okutuufu. Teweerabira subscribinga ate na subscribing. Subscribing edda webale kubanga weekuumirako. Omukama abankumira ate abanjagalire abasharinga. Bane mukola kya ttendo. Bannange mukola kyamakulu nnyo nga gye nkomeza. Mwebale kubanga musharinga content ono. Alina ky'oyongerako, kyeweebuuza, ky'owabula teeka mu comment section nja kuba nkiddamu. Then gwe alina kyeweebuuza nga tosobola kiteeka mu comment section ojja inbox yange +25678540860. Anoonya omukyala anoonya omusajja for relationship siina beetunda nkiddamu sibayina. Njagala banoonya relationship jangu mu inbox yange. Ongambe ekika ky'omusajja gw'oyagala oba ekika ky'omukyala. What I do is to connect you. Ebiddirira eyo disclaimer biba wakati wammwe. Yeah.